Abatuuze Emasuliita baguddemu ensasagga oluvannyuma lw'abatuuze bannaabwe okwegajambula ku lunaku olukulu nga kigambibwa nti ensonga zeekuusa ku ttaka. Mwami Mutyaba, ejjinja mwalisimba bubi, ejjinja mwalisimba mu kitundu kyange. Bw'otyo gw'ogambye ejjinja lino limazeewo emyaka 2. Myaka 2 baalisimbawo ng'oli ludda wa? Baalisimbawo ng'oli ludda wa? Oyagala kunziba bubbi mukazi gwe. Kyamugamba ekibanja hamwe tekiriko bipimo. Gwe basooke bapime. Omuntu ategedde endagaano ye kyeyali epima. Okuva okwo. Wali olina 2.5. Kati bapime woono. Bapime woono. Ono be basimba obubi ejjinja balisimba. Nedda bapime wuwo, bapime wuwo, bapime wuwo. Bapime wuwo balabe. Wano ejjinja lye mugamba weewaawo mwami Mutyaba. Weewange weriva. Awo walisimba wange, mwalisimba wange. Kubanga nze saaliwo mwalimpise ne tupima ne basimbe wange. Mwalisimba wange. Olukoba lujja twawula. Mwabataka mugamba ki? Mwabataka mugamba ki? Bino byonna byabaddewo ku lunaku lw'amazuukira ku kyalo Emasuliita mu disitulikiti ya Wakiso. Omukyala eyategerekeseeko eri amaama Kabaalu yabadde avunaana mwami Mutyaba okusimba ejjinja ne bayisiza mu ttaka lye. Kyokka nga kigambibwa nti ejjinja bonna lye bakaayanira lye baasimba likongoddewo emyaka 2 ku ttaka. Twategezeddwako nti mwami Mutyaba aludde nga yeewera omuntu anaakwata ku ttaka lye era nga kigambibwa nti ettaka lineno yalisikira ng'akyali mwana muto nga kitaawe yaakafa. Era wano omukyala gwe yayambalaganye naye we yagambidde nti balinde balirwana kw'ogasse ne chairman basobole okusala entotto ez'ettaka lino. Mu nsonda ze zimu mwami Mutyaba kyategerekese nti yasibye mu bbaala ng'ali ku mwenge gwe yeekamirira naye nga yeeweze okuwambalagana n'ono omukyala olw'ettaka lye. Sigadde nze Babirye Babula ku lwa MRU TV.